excellence lwakomawo tetundaba dutegeera naye tukkiriza Katonda nti tujja kulutegeera tujja dutegeera essaawa yonna mu ngeri yonna naye UPDF Armed Forces bonna omuli police omuli prison omuli military police omuli UPDF omuli SFC babakunze mwenna banna Uganda mugweyo mujje mwegatte wamu nabo ekintu kino tulabe nga tukimala ku lunaku Konga Uganda Konga ndowooza mukiwulidde aba UPDF nabo batuyita tujje twegatte wamu tulabe nga tumaliriza ekintu kino ng'ennaku z'omwezi zigenda kuba nnaku mwezi 5 wali Entebe mu Ntebe nga tukimayo Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Omulonde Pulezidenti w'abantu agenda kuba munange akomawo mu Uganda so baganda baffe twongera okugatta amaloboozi gaffe ago gonna nga tugatta ku ago gonna agabaddewo nga gabakunga okujja okubeerawo nga twaniriza Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi the elected President of Uganda banange tubategeeza nti temulwayo ate temugaana ke kaseera naffe tufune ku ssanyu nga tusiibula omutugombozi eyajja wano ng'omugenyi munnange n'afuna obutuuliro eyagaana okuseguka tugenda kulaba nga tumuseguukirira ne Africa efune ku mirembe kubanga ono yikanawuuza ntalo wa buli wamu lwaki tuba tumulekera emirembe omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Pulezidenti w'abantu agenda kubanga ajja mu ggwanga olunaku olwokuna baganda bange nnyongera okukonfaminga olunaku olwokuna zigenda kuba ssaawa 5 zigenda kuba ssaawa 5 ez'ekiro tutandika kiro paka budde kucha paka ng'Entebe tugijje ku mukulembeze w'eggwanga ku mukulembeze w'omubbi waayo Luna agenda tuuka okujaguza independence ng'ennaku z'omwezi 9 Uganda ate tugenda kuba mu ssanyu anti tugenda kubanga eggwanga tulina mu 5 era tugenda kubanga tuli bawanguzi ate nga tuli banunuzi the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agenda kuba atuuka wano ebudde nga bwa kiro n'ekyo tekigenda tugaana kubaawo kumwaniriza ate awo bijja kunyuma nnyo kubanga Museveni tuyinza omusanga wali nga teyeebase yenna yeeganjudde si ye mukadde ne tusooka tusika oyo n'abaana ne tula mu State House banange Uganda eyinza okunyuma banange simanyi naye tugenda kubanga tugenda kunyumya so baganda baffe tuli wano okubakowoola yonna gye muli buli asobola banange jangu tulabe nga tujjako omusajja ono eyatujjiranga ekizibu eyajja nga talina butuuliro munnange yeefudde nti nno yeetalisenguka omugenyi eyajja n'agaana okusenguka tugenda musengula baganda baffe singa munaaba muzze nga bwe tubakoowodde tubakowoola nga tetubakowoola na kutiitira tubakowoola nga tubategeeza nti Uganda yaffe Uganda yammwe Uganda yo Uganda yange tewali muntu agenda kuveeyo yenna atawulira oluusi na lulimi lwenjogera ajja atulwanire tulabe nga tutereeza eggwanga ffe bannansi ffe abalina okusooka ne tuyimukiramu then we tumala okuyimukiramu awo buli kimu kijja tutambulira bulungi ate era ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bulijjo mugamba anti Pulezidenti tafuwa firimbi anti Pulezidenti yabivaako kaakati nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ebbanga libaddewo abatatutegeezangako ku ntambula ze n'olunaku omulundi guno yatutegeezezzaako ku ntambula ze nti ennaku z'omwezi 5 n'azitugamba agenda kuba Entebbe International Airport so Chinese International Airport egenda kwata omuliro ffe tulina buzibu tugenda kuba just twaniriza mukulembeze waffe abalala bebamanyi enteekateeka zaabwe naye nga ffe tugenda kwaniriza mukulembeze so tuwoninga police tyekuume ku mpisa kubanga eyinza obutiibuuka empisa ate nekigiviiramu obuzibu tugiwoninga ng'obudde bukyali nti bakuume empisa zaabwe beddeko kubanga bo bannayuganda balabika nga bakaawu ate nga bakoowu oyinza obumutambaala n'ofuna buzibu bwa bwereere armed forces babakunga mu ngeri ey'enjawulo olunaku His Excellency lwakomawo tetundaba dutegeera naye tukkiriza Katonda nti tujja kulutegeera tujja dutegeera essaawa yonna mu ngeri yonna naye UPDF
armed forces bonna omuli police, omuli prison, omuli military police, omuli UPDF, omuli SFC. Baba kunze mwenna banna Uganda mugweyo. Mujje mwegatte wamu nabo ekintu kino tulabe nga tukimala ku lunaku. Nange kennyini simanyi bwe kinaabeera. Naye mujje mu bungi ng'obubaka bw'eggulu bwe bwabadde bwe munaakuŋŋaana ekinaabayiikako kijja basanga eyo. 3 October muwulira naye tannaba kubeera official, sinnaba kuwulira okuva mu nsonda ezeesigika, so saagala kitwala nti 3 October. Ninda okuva mu nsonda ezeesigika. So armed forces babakunze mwenna bagambye bwe bati akabano kabanyigiriza nnyo ebbanga lyonna. In fact ono omukulu abadde ngamba ambulidde ebintu bingi. Waliwo n'ekintu kyentegedde olwaleero simanyi oba kituufu nga bwe twali tukola mucaka oba mu abakola ku mucaka oba bagenda mu poliisi oba abagenda mu magye. Bwe mutuuka muba temukyeyita mannya, baba tebakuyita linnya. Abakyala babeera ba Merida, abasajja babeera ba James. Ekyo kibasooka basomesa nga mwakatuuka. Era balina oluyimba olusooka mu mucaka naddala mu kudduka. Merida we, muzuri sana, Merida we, muzuri sana, Merida we. Mbu Merida mukyala, James musajja. Naye ntegeddeko mbu omu ku basawo abaakola ku Museveni, omusawo gwe yatta, amannya ge baali bamuyita Merida. Mbu omuzimu gwe ne gukyankalanya ebintu. Museveni n'agenda ku musawo omulala nga yakajja ng'atandiikiriza okujja Museveni. Ne bamugamba okukakkanya ogwo omuzimu gw'oyo omusawo abeere ng'aguyimbira gukakkane. So mu nkola ey'ekijaasi ne baguyiyiza olwo oluyimba. Era buli eyaluyimbako wali osamira ogwo omuzimu gwa Merida including me nga sikimanyi. Merida. Somalia. Ninga akirabyeko naye sinaba kikakasa. Sinaba kukakasa naye mujjukira buli nabagamba nti Museveni agenda kuba Somalia. Ndabyeko baayokeza Fort Portal. Fort Portal sabagamba nti no bagenda bocha ebiseera ebyo. Juzi sabagamba nti batunze Lugogo. Mwabirabye mu parliament ffe twasooka bbiisa wano nti Museveni atunze Lugogo. Mujja kukkiriza ati mugamba propaganda. Genda mu video gye nakola nga nakuzomeze 22 ogw'omwenda. Neye 19 22 nayogera ku bintu bye Lugogo. Nti Museveni atunze Lugogo. Akabano mu bufunze ekintu Museveni kyali abantu mwenna banna Uganda abali ku bizinga nga bulaba ekiri ebukakkata ekiri ekalangala ekiri mu bizinga by'essese ababano nga bakolagana ne Museveni basaze mwekunga bwekunzi ne mubasalako bonna ne mubamalawo kati bwe kabadde ku bizinga mwe musigale eno ebizinga byonna bagenda bigobako bannayuganda bonna mu linnya ly'okukola pulojekiti za gavumenti nga bwe yagambye nti ebukakkata bagenda kuteekawo essomero lya Air Base simanyi Air Force babalimba agenda kuwaawo babano be baba babeera mu bizinga mmwe mwenna muveeyo munoonye gye mulaga first hand information. Bannayuganda okukuza abaana mukuza abaana bammwe nga mubabuulira ebyobufuzi mukuza abaana bammwe nga mubatendeka ebyobufuzi mukuza abaana bammwe abazadde mufune obudde mumala obudde mu kunoonya ssente ate nga nazo temuzirina ne mumala obudde mu kukuba ludo ne mumala obudde mu kukuba amatatu ddako ewaka obeeko ebintu by'obuulira omwana w'omuto oyo kubanga mu masomero
babasomesa kufugibwa. Jukira amasomero agasomeramu abammwe si ge gasomeramu abaabwe gye bali babasomesa kufuga. Abammwe ne babasomesa okugonda, abammwe ne babasomesa okusabumitinga, abammwe ne babasomesa okubeera abagonvu eri ba leaders. Kati ffe bwe bali tukutula nga tetwerwanyeeko, abaana tebalyerwanako kubanga babi bayingizaamu buto ku masomero babasomesa kugondera abo abali bafuga. Muwulira bulungi ebintu bye njogera. Abaabwe babi batendekerawo batono nnyo abalina kapasite bannayuganda okusomeseza abaana baabwe mu masomero g'abali. Kitegeeza bwe tutasituka kwerwanako kati ne ba leaders abalijja era baliva mu bo. Wulira, waliwo omusomesa omu asomesa ku St. Henry's Kitovu. Yampadde ebintu bino mbibagambe okusinziira ku bisilabasi bye baleeta simanyi bikarikulamu ebiriwo. Bali mu kwonoona mulembe gwaffe, ffe era tusigale nga tufugwa n'abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. Wulira, tamu ewedde waliyo ebyokulonda aba prefects oba abakulembeze ba gundi b'abayizi ku St. Henry's Kitovu. Omwana wa taye bw'asomera Kitovu St. Henry's ne yesimbawo n'omwana bamuyita Jjuuko. Taye bwanaawe omwana we ssente fragaliza ye yasookera ddala okukikola ne bamukubagiza obukulembeze. Mutabani wa Tayebwa yakozesa like 2M kuba prefect ng'akubye ebipande ebiri ku lupapula olugendako nga pulezidenti w'eggwanga okugulira abaana ebyokulya basobole okulonda mutabani wa Tayebwa. Naye waliwo omwana eyamira ppini n'amwesimbako nga bamuyita Jjuuko. Essomero nga likyatinga Jjuuko. Naye nga ssente bayaza mutabani wa Tayebwa. Jjuuko. Aga mutabani wa Tayebwa ayimirira okuyogera nga ye Jjuuko tannaba ng'aba Jjuuko. Mutabani wa Tayebwa n'agweri ne bamuddusa ambulance ne bamutwala mu ddwaliro. Era Jjuuko kubanga ebintu abasomesa bye bagamba abaana bikulu. Ebeni yali gwe ticha sise gw'oli mami era agenza okuddayo ku ssomero ng'ebintu yabyerabira. Bw'azannya ne bannaazannya ne bazannya ebyo ebyobusomesa n'abasomesa oba ne bamusomesa abiwulira yaganda nnyina omusomesa yamugamba gw'oli mami toli maadamu. Kati abaana mubabuuliremu ebyammwe alibitegeera mu maaso eyo kubanga abasomesa bye bamugamba bikulu. Eyo nayo nvuddeyo. Eyo nga ennaku z'omwezi 19 omwezi guno waliwo amawulire agaafuluma naye tegaatambula nnyo. Waliwo Fortbet Company branch y'e Luweero erina omuzimbi erina omuzimbi eyakozesa siringi mutwalo n'asiba emipiira 10 n'akuba miliyoni 226. Nakiraba ne ntandika okigoberera kubanga mujjukire lwe naleetera episodes z'okusiba emipiira we nali njogera ku Kimbugwe ne mbagamba gavumenti eyisa ssente money laundering mu bintu bya beeti ne batugamba mu ne MP yakubye simanyi mbu ne Kiwanda Suubi yakuba yawe ssente. Kati waliwo bet company branch y'e Luweero Fortbet ey'e Luweero mbu omuzimbi yakozesa omutwalo n'akuba miliyoni 626. Ezo ssente zaali za gavumenti. Y'ensonga lwaki kati press conference za Muhoozi project zituula Luweero. Wakitegeddeko ekyo? Otegedde Gasumba nga bwali omufere ssente baaziyisa mu beeti mbu omuzimbi yazikubye. Kati Muhoozi project teva mu Luweero kubanga ssente zagenda ziri Luweero. Naye olwakaliisoliiso okunoonyereza ekyokubinoonyereza biki bakulaga nti oli ssente yazikuba kuyita
mu beeti era beeti n'emusasula ezo ssente za mubi wa musolo za muhozi project ze ezayingidde Luweero oluvannyuma lwakirikiri ekintu mutabani w'omugenzi George William Center ajja bibakozesa mujja bimanya naye ffe yamala dde otukolera entegeka buli kyemukola tujja kireeta wano ate mujja muwulira kati kangende mu kapolitics kano ngende mu kigambo kya Katonda juuko yatutaasa ku mutabani wa Tayebwa okimanyi waliyo ne MP ataweza milioni 2 atasaasanya milioni 2 mubabuulire yani awe yali omukwereginyo bannaye Kayemba Solo yalina sente oyo promota ani mukweregani bannaye waliwo mukweregaawo kansirike mujagambo nomba walamba njagala kusookera ku nsonga ya mukadde wange maama Nakagwa Christine sandi kwogeddeko naye njagala kwogera eri abo abalabye vidiyo yo abamenyese emitima simanyi maama Nakagwa baddala oli mu struggle oba oyogera mayindi yo nga bwotyo bw'obirowooza oba wali wakutuma kubanga ebigambo by'oyogera ku bigambo 10 enkaaga bizimbula tebizimba oba bwakuba oli product ya Kimbugwe kubanga buli omanyi omusuta gufaanana we gwakulira ebintu by'oyogera birina ekikolo bye kivaako ku bigambo byo byoyogera mu struggle ebigambo 10 ye n'enkaaga bitono ebigambo 8 bizimbula lwakuba ogira n'osabikako n'obanga ali mu struggle naye omuntu bw'agenderera ebigambo by'oyogera oyinza okuba nga toli muzimbi nga gwe wasoma kuzimbula anti omanyi eriyo abasoma okuzimbula abasajja bagenda we Kampala nga waliwo kalina ey'okumenya eno yo mpya n'eno mpya naye alina okumenya eno eya wakati zino tezaatika zino tezifunamu enyaafwa waliwo abakugu mu kumenya amenya mpolampola ne bamenya ekizimbe ne bakijja ku mwaliiro ogw'ekisanvu waggulu ne bagimenya ne basima n'omusingi nga zino teziyeri affected Nakagwa wandibanga wasoma kumenya nga tewasoma kuzimba ekirala tuyina president ow'omulembe gwaffe bw'oba oyagala omu access nga you can access him bw'oba ina ensonga yonna gyeyagala okwogerako ng'owulira ezimbula okusinga okuzanyira ku mitima gy'abantu funa woyita omubuuze ffe nga tumubuuza bwe tuba tulina kye twagala omubuuza ate ne tumufuna kasi tulaba abantu ali ku gundi y'okkuba lubongoya ng'omanya Kimbugwe project otuuse okugamba nti Pato ali mu kkomera ettaki naye lubongoya ye yamusiba olw'okuba Pato yagamba 226 bigambe ennyoko lubongoya yagambako nti ayagala akaluka 226 lubongoya abeera ttaki oba lubongoya yalabikako ettaki nga tebannakwata Pato egundi ettaki tewaliyo structures za nuupu tewaliyo ba supporters ba nuupu baali bakikozeko officially okutegeeza eggwanga nti Pato musibe Pato yakola nnyo nga Tikyalumbu yali mu kkomera n'atwapudeetinga buli kimu Tikyalumbu yasobola okulyamu Pato olukwe n'atatubulira nti Pato ali mu kkomera mutabani we yamuleeta ku internet Lubongo ayingiriramu wa mu kukwata Pato ettaki ozimba oba ozimbula naye Lubongo yabaliira ki Tikyalumbu yayinza okusirika ffenna aba struggle gye tuli ne Uganda okuvira ddala Uganda paka yonna gye tuli tukimanyi nti amaanyi gaffe gali mu bantu olowooza Pato ayinza okukwatibwa ne tutadduka mu bantu okubuulira abantu nti abange Pato yafunye ekizibu bwekiti ne bwekiti ne bwekiti
oyina okakafu nti pata ali mu kkomera okakasa era bw'aba ali mu kkomera kyaputa y'ettaki ekola ki erinda ky'okutubuulira oba baayogera Lubongoya n'abagaana obyogera naye Lubongoya yabaliira ki tikyalumbuye okugendayo amangu okwanguwa kuba pato yafulumya mangu information ensi n'ebimanya NUP n'eriyakitinga kale pato bw'aba ali mu kkomera ab'ettaki ne mutayogera Lubongoya ategeera atya asindike rescue team mama nakagwa bw'oba tomanyi ani his excellence byatambuza mubuuze ekirungi oli mukyala mulokole genda osome ekitabo ky'abassekabaka ekisooka essula 16 Mukama yali atuma Sawulo okufukako Dawudi amafuta Samwiri Mukama yatuma Samwiri okufukako Dawudi amafuta ng'aggyeko Sawulo ku bwakabaka Samwiri yatuula ne Katonda ku mmeeza ne bamala okuteesa bwe mba ŋŋenda ŋŋambe ntya ekyangu kye banaategeererako ekitajja eyo kirikiri n'amugamba genda n'ente enduusi bw'ali kubuuza oli mugamba nti wali ogenze kuwaayo saddaaka kati omuntu bw'atambula nga agenze n'ente enduusi ey'okuyimba naye ng'agenze kufukako kabaka mafuta naye maama Kristine Nakagwa ozimba oba ozimbula His Excellency go amugamba okugenda kwa Yoweri Kaguta Museveni kulabika nga kwengejje bannayuganda mbasuubiza nti nno mukumpempe Yoseite Buhabulwa erabika nga engenda ye ekonkonye era nga wano bannayuganda mwenna tubategeeza nti omumpembe Yoseite Buhabulwa takyalina kyagamba takyalina kiddako Uganda egenda kubanga enunulwa mu kaseera kano nga buli omu agambye nedda enough is enough ate President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan elected President of Uganda ffenna gwe tunuulidde atutegeeza nti nno mwenna abakowodde mujje twegatte twerwanirire chance gye tulina eno tugikozese ate tulabe nga tugoba wano ono omutugumbuze eyajjanga okunoonya ebibye nga talina kaalina era nga talina kyali bannayuganda Uganda yaffe tugitunuulire Uganda yaffe tugifuule ennwani Uganda yaffe tugifuule ekyokuddamu Uganda yaffe tugifuule ekyokulabirako President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan omukulembeze w'eggwanga omukulu Yoseite Buhabulwa takyalina kyagamba takyalina kiddako anti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan akulembedde olutabaalo luno era nga tusuubiza nti omukulembeze kino agenda kuba akiyitamu bulungi era gwe munnana wange gwe munnayuganda yonna gy'oli njagala omanye nti etuliko kiyamba ffenna tekiyamba kimuntu kinnoomu tekiyamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan tekiyamba ani kiyamba nze naawe so bunaaba busiru bwaffe okusigala mu mayumba gaffe ng'ate omukulembeze afuuye effirimbi gye tubadde tubuuza ebbanga lyonna baganda baffe mikwano gyaffe tukozese akakisa kano ke tulina okulaba nga twenunula buli bwe tunaasirika ne twetuulako tewali kigenda mu maaso wabula buli bwe tunaalwana ne tulwana buli kimu kijja kuba kitutambulira bulungi so tubako obula ne tubagamba nti the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan agenda kuba atwegattako okulaba nga tununulwa ate nga tununula eggwanga tewali kye bagamba bano byabwe byakoma tebalina kye bakyaddamu kwogera ffe twabasibako dda emimwa tebalina kye bakyatugamba tugenda kununula eggwanga lyaffe ate mu mirembe nabo beewuunye Museveni embutuuze zigenda mutwala bubi bwewawo nga tubadde tumwegayirira ate eggwanga alidize bannyiniyo naye embutuuze kakirabe ekigenda okumutuukako anti asuubira nti Uganda yagulamu ekyapa oba asuubira nti Uganda alina kye yateekamu ekikye alina ettaffaali yateeka ku ggwanga lyaffe taliina so bwe munnayuganda naye munnansi nyongera okujjukiza nti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan gwe tuli naye ate yagenda otununula